Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga aka Electoral Commission kategeezezza ng'omuvubuka Habibu Buwembo eyabakuba mu mbuga z'amateeka ng'abavunaana n'okusunsula Katolu bw'amakubo omubaka w'e Lubaga South ng'agamba nti talina buyigirize bumala bw'alina okubalirira obudde bwe bamaze nga bagenda mu kkooti okuwoza omusango gwe bagamba nti teguliimu nsa. Okusinziira ku pulida w'akakiiko k'ebyokulonda Wetaka Patrick, okulwayo kwa Buwembo okutwala okwemulugunywa kwe mu kkooti kiraga nga bw'ali omulagajjavu era ng'atataaganya kkooti n'abantu abalonda Katolu bwama wamu n'akakiiko k'ebyokulonda. That the delay by the applicant to file the election petition within the timeline set by the law is unexcusable and lack of seriousness. And for this honorable court to order otherwise would do a lot of hardship, and for this honorable court to say otherwise on the occasion a lot of hardship and inconvenience to the electors of Lubaga South Constituency and the Electoral Commission. Buwembo agamba yali talina ssente kuwaaba musango guno mu budde n'empapula z'obuyigirize bw'omubaka w'e Lubaga South Katolu bwama era nga ensonga lwaki teyawaaba musango guno mu bbanga ly'ennaku 3 eriweebwa ssemateeka. Wabula ye pulida w'akakiiko k'ebyokulonda Wetaka Patrick agamba Buwembo talina byetaagisa na bujulizi kkooti kumwongerayo kadde era ng'omusango guno kkooti yandibadde egugoba. To the extent that he could not afford the services of private lawyers to file an election petition on his behalf. Therefore, pray that this honorable court will bring to dismiss this application with costs. Bapulida ba Katolu bwama bagamba okuwaba kwa Habibu Buwembo tekutegeerekeka era nga tekuli mu mateeka nga kati abonoonera budde era nga kkooti yandibadde yagobadde omusango guno. My Lord, this application before you substantially does not satisfy, even if we go back to Rule 19 where the applicant read from, it does not satisfy the conditions which are precedent grant of all the orders prayed for, and not even the indulgence discretion as prayed for. Akakiiko k'ebyokulonda kaleese olukalala lw'abalonzi b'ekitundu ky'e Lubaga South nga ne Buwembo mwali era nga mulonzi mu kitundu ekyo. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria ne Ekak Ronald amalindirire. This is Kingdom TV.